abantu ebiragalagala. Uganda eyongedde nnyo abantu nga 7 ku 10 abavubuka balya ebiragalagala, enjaga, amayirungi, ebintu ebifaana biti. Abantu bonnanga batambula nga balaba kuyitako nga beegaayagaaya, beekombakomba, bezza obwenkulumu. Kugana okabana ensi yo yabeetya abantu okwezza obwenkulumu. Kale naye nga bali kubiragalagala kwe kulaba ono yakutte omwana, ono yagize eki, abantu bakoze ebikolobero olw'ebiragalagala. N'olwekyo nsaba bannange Katonda atuyambe era bannaffe Directorate y'ebyenjigiriza yatuteereddewo ebinaatulambika bikozesebwe mu masomero n'awalala okulwanyisa ebiragalagala. Bannange mutekese mu nkola na buli muntu afeeyo, togamba nti oba mwangirikaani, bino ebiragalagala tebimanyi oba musiraamu oba mukatuliki oba mukafiiri. Tulwanyise ebiragalagala ebigenda okumalawo eggwanga lyaffe mu ngeri ngeri. Tubadde ne kaweefube era okulaba nga okukuuma obutonde, era Directorate yaffe ekwatagana ku byenkulaakulana n'okutumbula embeera z'abantu. Twatongozza okusimba emiti miliyoni 15 egy'emiti, naye nga buli bulabirizi busuubira okusimba emiti emitwalo 38,050. Emiti egyo ginaatuyambako okulwanyisa eddungu n'ebirala. Naye no nsaba buli muntu simba omuti, okubatiza simba omuti, okusibwako emikono we muba mutaddeko abaana 10 musimbe emiti 10. Abakazi weweerabanga omwezi guno nga seetegedde bulungi, simbawo emiti. Naddala olowooza nti oyinza okuzaala abalongo, simbawo ebiri. Ate musimbe emiti egy'ebibala, naddala mu abakazi. Ffene amapaapaali, omwana agenda okuzaalibwa ng'alina kyanaalya, eryo ddagala. Ate musimbe n'emiti gino emirala. Naye n'abasajja temwesuirayo gwa naggamba, kubanga bamuvunaanyizibwa ku mbuto zino. Nammwe musimbe emiti. Ennaku zino tubadde ne project gye bayita Church of Uganda Zimba Lweza project. Era eno nga ejja kuyamba kutendeka abantu mu mbeera ezitali zimu wano e Lweza, era nga okusomesa abantu, okutendeka abantu. Twebaza project eyo evvuunike lyamaze okutemebwa, era twebaza omukulembeze w'eggwanga yatutumidde omubeezi we Vice President Jessica Lupo, era natweza n'okusuubiza okutuwa biliyoni 2 ku project eyo egenda okuzimbibwa. N'olwekyo nsaba buli muntu asseeyo omwoyo kukulaakulanya Zimba Lweza era n'ebifo ebifaana bwe bityo. Tulina okulaba nga omulembe guno gugenze gwa mitimbagano, gugenze mu mitimbagano, era kati awatali mitimbagano toyinza kubeerawo, newankubadde abamu bagikozesa bubi. Abagikozesa obubi social media tegenda kubeerabira. Lumu eri kujjukiza ng'oyagala okuwasa ne bagamba olwo tujja muwa mukazi yabadde avumavuma abantu, olwo tujja kumuwa mulimu abadde avumavuma abantu ku social media. Naye bano aba Pakistan bano ate nabo bavuddeyo bulungi okutuyambako ku bintu by'emitimbagano, okutuyambako mu by'empuliziganya, okutuyambako okulaba nga osobola okuweereza akavangatako, n'okaweereza ekyaggwe, n'okaweereza mu Amerika, n'ab'omu Amerika ne bakuweereza akavangata bakozesa Pakistan. Balina omukutu omulala mu Pakistan baguyita Pakisente, obulina Pakisente. Kale nno nsaba mwettanire nnyo buli muntu ofune simukaadi eyo eya Pakistan ejja kuyamba nno. Nange nagyefunira, kale Katonda abayambe, ndabanga ebintu bitambula bulungi. Era njagala okubasaba Mukama bawe omukisa mu Pasaka eno. Pasaka eno ebeere ya mirembe. Mukama Pasaka kye ky'Oluganda. Katonda bawe ekisa, abawanirire, buli muntu ayagale munne, abayombagana mulekeraawo. Abantu abagenda okunoonya ssente z'emmere mulye n'ennyama ku Pasaka naye ng'obbye bubbi, kikomye, togenda kufuniramu mukisa.
abagenda okubba mulyoke mulyenga abatalyangako, mulimu abalyanga abalala tebalina ke balya, ne muvaabira ne muvuubika ne muvuunyuula, mukikomye ku Pasaka eno mulowooze ne ku balala. Mbagaliza Pasaka ennungi eno, era tujagaliza omukulembeze w'eggwanga tugali ne famire ye n'abakulembeze bonna, abalamuzi, bamemba wa paliamenti, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, empologoma ya Buganda, abakulembeze abalala bonna abali awalala wonna, Mukama bakuume, abali eyo yonna Kyabazinga, abala bonna tubasabidde, Mukama bawa omukisa. Era n'abanzikiriza endala babishopu bannange, n'abanzikiriza endala abakatuliki, abaorthodox n'abapentekonte, mwena Mukama batuweere omukisa. Mbagaliza Pasaka ennungi mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu.